Abalungi nsanyusa okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Essaawa zeezo 9 zennyini eza bulijjo, neebaza Katonda atufunidde akadde kano okuddamu okusisinkana. Bwe twawukana tugamba bw'aba ayagadde tunasisinkana, era bw'atyo bw'ayagala ne tujja ne tusisinkana. Neebaza Katonda anzijiddeyo olunaku lw'olwaleero, ate nammwe mwebale okubeerawo era mwebale okujja. Nsanyusa okubalaba mwenna awatali kumenya oboono naye buli omu waali okuva ewaffe e Uganda ku ground awo omuntu aliyo nga afissa akadde n'akujja n'akulaba taba wa kusaaga. Mu Africa yonna okwetooloola olukalu lwa Bulaaya, ebbendobendo lya Amerika, mwenna okwetooloola ensi yonna. Nsanyusa okubalaba, mwebale kubeerayo. Sharinga vidiyo eno. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogw'E11 omwaka ogwa 2021. Wandiika ekitabo kya Matayo essula 11. Twali tugisomyeko, nzijukira bulungi, seerabira bye mba mbuuliddeko oba bye tuba tusomyeko. Essula 11 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda, tugenda kusoma ennyiriri 3 zokka. Abamanyiiwo kati mutegeddewo. Era omutwe gw'olwaleero njagala kubuuza Museveni, abasirikale ba Uganda ne gavumenti yammwe mwenna, mwagenderera ki okugenda e Luweero? Episode eno twagisomako emabega eyo, twagisomako, naye mwagenderera ki okugenda mu nsiko? Mwagendera ki mu nsiko nga ebyabatwala ate bye mukola? Matayo essula 11 olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lunyiriri olw'omwenda. Njagala okubeebaza mwenna ababeerawo ku Facebook n'abo abandaba ku YouTube. Mwebale nnyo. YouTube edduka emisinde gya kika kya waggulu, abantu message etambula. Njagala n'okwebaza nammwe abajjayo message yange ne mugiteeka ku platforms zammwe mu ngeri ey'enjawulo. Kasita munnyamba ne mutakyusa mitwe, bw'okyusa omutwe ne guba nga tegusasamaza, it's okay, message etambule. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Morin Skin Care kyekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu, ekyo sisobola kyerabira kubanga olususu ye paati esinga obunene ku omuntu okutunira bw'ati asooka ku lususu. Eggulo twasoma Bayibuli ng'egamba bw'eti, omuntu nga bw'omulaba bw'atyo bw'ali. Gukasi omulaba ng'ajjudde ebitulututtu mu maaso, ajjudde oluwumu, wano lwamukuba ne lumukubako ekitundu bw'ati alinga esayidi eringa ya bigondogondo, mulimu black ne white. Waliwo awali kurimu bw'amutakula ati white asiimuuka, afuumuuka. Morin Skin Care kyekyokuddamu. Omuntu nga bw'omulaba bw'ali, gwe omuntu bw'omutunira olususu bw'ati kiwedde, bw'atyo bw'ali. Bayibuli ye yasomesezza, temugamba mbu nno mbavuma, kuba olumu munkwata bubi abamu. So Morin Skin Care kyekyokuddamu. End of year demonstration mu America, mwenna abali mu America okusisinkana ku IMF, State of Department ne ku Uganda House, everywhere musisinkane okwetoola America yonna, musisinkane Boston, mubeere nga mutuukiriza ekintu ekyo, mubeere nga mulwanirira eggwanga lyaffe mu ngeri efaanana bwetyo, kubanga mu ngeri emu oba endala mu eddoboozi lyabo munnanga abali ewaka abatasobola kwerwanako. Kibi nnyo ekiri ewaka, buli omu akitegedde. Message zinzita, olaba mbadde ne message nnyingi. Olwaleero si 16, mbadde ndi mu kuddamu emessage eza 14, kyokka olwaleero 16, mbadde ntuuse ku za 14 nga nwana nzijjewo, kati zeeyongedde, simanyi kati bwe ngenda zikola. So naye nja kubaddamu era nwana okulaba nga mbaddamu messages. Bibaddewo, tetulina kyakola. Abafudde Mukama abawummuze emirembe, abawe ekitangaala, abawe ekiwummula eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe, yeyo gavumenti. Buli eyakwata ku constitution, ebyo bye bibala. Era abantu mwenna abalaba ASP Bible and Politics, temuli surprised, not so?
kigezo kye ekizze kye mutaasoma njagala teacher je njagala headmaster je mugeze mu mugambe nti saabasomesa ku bbomu ya parliament eyo bbomu tetwagikavalinga nenziramu ne revision nenjibaliramu okuva ku introduction paka wansi ku gundi ku bagiyita bateeri ku conclusion all in all in nutshell no bannange saagibaliramu bbomu eyo bbomu z'e Kampala sizibaliiriddemu omuliro gw'e Kampala gwonna tetwagusoma kaakati mugwa mutya ennamba ezo njagala headmaster je abuuze omwana agambe nti tetwabisoma mujja kumbuulira oba temwabisoma kati Museveni agenda tugamba ki kati yalowooza mbuna akoze ekyakabi genda ku Twitter olabe ku Twitter ekiri ku Twitter okirabye bomu olukubye bagunizi ba NRM abakimanyi be baabuulira batagingiddewo IMF World Bank UN okitegedde tuli bubi tufa mukitegedde nabagambye Museveni akubye abasirikale be poliisi kaba bakube bomu oyo Museveni gwe mukwata mu buyinza gwe muteeka mu buyinza tababalaamu magezi anti mu mwagaano kimukola ndabye omubuta gw'omu poliisi nga gulambadde wali ne ngamba laba nnono kakati olwo mbuno nkaabe nze nabawadda zile stini piisi zange nze nazibawadda era I'm not surprised I'm sorry bw'oba oli wano ng'ofiiriddwa omuntu wo naddala omupoliisi bano abalala bo tubasabira bano abalala abantu baabwe tubasabira Mukama abagumye naye mbuno omupoliisi afudde ne bw'aba okyola sikaaba ne bw'aba okyola ne bw'aba enanga bannange eyo bo musenge ekutte enanga bali wali miguta nedda ekyo tekimala bakyabakuba Museveni alina akabondoke bulijjo nkababuulira leero abadde mu State House bwe bati nga bateesa bwekiti ne bwekiti kati nga ne poliisi eri enninze oyo mwana bwe tumukwatako oyo mwana tumulinde ku kisaawe mbuno banninze ku kisaawe nzija naye n'abamu ku babadde banninze ku kisaawe ndowooza abamu beewo omu ndabya ajjeemu engatto bo mwebuuse engatto nnamba kyokka ekigere ekyo kikutuse omusaayi gutonya naye engatto nnamba eyo yebbomu ya Museveni wamma mmwe abaabisoma nkikakasa mufunye ddi wano temuyise kale mugende mu kiraasi endala kubanga muli baana balungi nnyo we are not surprised omwana w'omukazi bamukubyemu ekituli wano hali awo akyakaaba kiwalazima bw'ati omutwe baguwomonkodde ateekwa buteekwa kufuuya omuwala byonna tugenda bisoma leero mu Bible and politics naye njagadde njogereko ku ezo bbomu njaziddako eri emabega omuliro gwayokeza mu gundi mu mbaawo ekatwe saabagamba nti ngenda babamba saabagamba wano nti bagenda bookya nabagamba saabagamba wabula bwe tubyogeranga mugamba oyo omwana aba anoonya following nedda si following ssebo kisingako following ennungi bw'oba ogiyina abantu ne bawulira message yo era kale ate nzaani mutabani wa Katongole wunno ngenda yingira bitaano okubulako batono okuyingira 5 nzaani maama wa P7 ekyo kirungi naye ekikulu mu kyo ye information okutambula wabula bembadde ndabula abo ffe tubadde tubisoma wano nga bo bali ku SB4 bannange ono omuwala malaaya weegundi nga tatya malaaya we Dubai malaya agambye ne bwe bamuwa office tajagala obwa malaya bwe businga mwana muto kati mwana gwe wetukufunira omulimu saagala mulimu ne mudda ku ekyo bane bamalaya beegundi nze zenfuna zisinga eza nabbanja ku bwa minister nze ndi wano ku bwa malaya mwana muto nina mama ne taata nina ne baganda bange nze mbaweeredde naweerera ne taata nafuna diguri mu bwa malaya siva mu bwa malaya ne mulaba SB4 babakubye bbomu era bonna bali surprised abatujju babadde bakubye parliament nga nabagamba Museveni aleeta bbomu agireetera mu mmotoka omanyi lwaki teyatuuse ku parliament mpuuga tabadde mubanoonya mpuuga singa abadde tali bweru wa ggwanga babadde bamwasiza omutwe naye nga sabagamba nti bbomu ejja ku parliament njawulo ki eva ku Jubilee wano okutuuka ku parliament era mubadde mujagala muggalale mugambe ASP yagyogera kati ate ngenda baleetera ebirala ebiriyo mumulowooze mbuno tunoonya following
Kansooke nziggyewo security alerts. Now security alerts eziriwo nabagamba empuuta bagitutte nga bakyabalobesa mu parliament. Empuuta n'engege babitutte. Waliwo meeting eyabadde mu State House, yabaddemu omusajja omunepo from Nepo, is a Nepali from Nepo, is called Nepali. Waliwo omusajja omunepo eyabaddemu, wabadde n'omusajja ava e India. Naye ow'omu India ye erinnya nasobodde oddifuna kuba gwe nabadde ntudde okumpi. Ye erirye endala litegedde, eryo lirya nnemye. Omunepo erirye lya nneme. Ono bamuyita Shanji Kashmir Burahim. Shanji Kashmir Burahim. Bateeseza ne Museveni okubawa ebyennyanja, empuuta n'engege enkulu. Museveni ng'abasaba ssente ku lwa gavumenti ya ebyennyanja babitwala mu nsi ya Nepal, India ne Sri Lanka. Nga bano abasajja basuubuzi batutumufu nnyo mu nsi ezo, era ensi zaabwe zibawadde ssente okusobola okugula ebyennyanja bya Uganda kubanga bye basinga okwagala. Ne bakkanya ne Museveni abawe monopole ku byennyanja. Meeting eno yabaddemu Kandiho, Lwabwogo, Muhoozi ne Natasha. Bonna babadde ba mu nnyumba be bateeseza eggwanga. Kandiho, Lwabwogo, Muhoozi ne Natasha be babaddemu eno meeting ne Museveni. Ne bateesa okuwa abasajja abo ebyennyanja babawe billion dollars 3. Billion dollars 3 bazibawe babawe monopole ku byennyanja. Ne babuuza mugenda kukola mutya okutuwa ebyennyanja bino nga byonna byaffe, mukendeeze ku bannayuganda okulya ebyennyanja. Wulira ekijja mugenda kiwulira, mugenda kirabako. Bagambye bwe bati bagenda kuyiwa obutwa ku myalo egimu egisinga okutunda ebyennyanja. Bagenda kuyiwa obutwa mu nnyanja, ebyennyanja bingi bife. Ebyennyanja bwe bifa bayiwa amagye okunoonyereza kiki ekissa ebyennyanja. Amagye ago ge bagenda okuleeta tegagenda kuvaawo. Babe nga bakkirizaamu abaabo okuvuba abasajja bano basobole okufuna ebyennyanja. We mulaba ebyennyanja ebifudde ebiteeyenga ku ngulu bwe kuti Museveni yagenda obbiwa obutwa bife. Ayiwewo amagye tegagenda kuvaawo. Era abantu b'oku nnyanja mwetegeke, ennyanja egenda kufuuka nzibu nnyo. Omusajja yawadde Museveni billion dollars 3 nti kubanga abazungu tebakyamuwa ssente. Omusajja bamuyita Shanji Kashmir Burahim. Omunepali gwe saawulidde erinnya nabadde nkooye. We naviiridde wano ate ngende ntule mu meeting nabadde nkooye oli saamuwulidde erinnya. Ennyanja egenda kuba nzibu, bagenda giyiwako amagye. Bano abasajja bagenda kuvubira emyaka 3. Bagenda kutwala ebyennyanja bya Uganda emyaka 3 okuzaawo billions zaabwe zino eza $3 billions. Ekyo si kimaze. Waliwo meeting endala eyabaddeyo. Yabaddemu bano, yabaddemu Ndabakoba, yabaddemu Gashumba, yabaddemu n'Ensereko n'ab'omu state ng'era bwe bali. Gashumba, Ndabakoba nakugoba mu politics. Ebyo byolimu byo bibeeremu, naye nakugoba mu kifo kya Joyce Baagala. Bw'oba oli mukazi kigendemu. Nkumuliseeko bampadde n'ennamba yo. Gwe wogamba okwewandiisiza, gwe ngenda okusooka okusindikirako. Nkulozeeko sample katono. Sisindikangako kintu n'eki, ngenda kukisindikira Nabakoba. Bampadde ennamba yo. Olyoka obeere wooli ng'okimanyi nti nze buli wooli nkufuna. Buli wendi nkufuna andi buli wooli nkufuna. Njagala ogeze oyise ekigambo mu kamwa nti Joyce Baagala si ye MP w'Emityana, ngenda kusindikirako olyoka ontegeere.
nze najjirana mu bbaasi nze gwolaba sirika eki ndi muntu gw'otokyabuuza. Waliwo meeting eyabaddemu bano, eno yakuteeseza ba diaspora mbayise emirundi emeka. Diaspora babaleetedde ebyana ebiwala ebinyirira n'abalenzi aba 6 packs. Abalenzi balina zi 6 packs, bambala zi fitting, bakabi nnyo, baana bawala bayawula. Tolowooza mbu bajja kuleetera nyimba omuwala nga yakulanga Salimu Sale, nedda, si yoyo. Tebakulanga Salimu Sale kuba abo mujja bayitako. Bano bagamba baana bawala abamu bavudde Fort Portal, abalala Kasese, abalala Rwanda, abalala mu Buganda wakati, naye nga akasunsula akasunsudde muganda wange kabadde keeko. Babadde bakafuna kabawala nga 36, bajja USA, bajja Europe. Amsterdam take cover, ne Europe mwenaawo take cover, US take cover. Mulimu n'abaana abalenzi, naye abawala bonna bategedde nnyo ate kubanga amannya ngalina wano. Olukwe lwakuleeta baana abo bagenda kukola businesses abroad, bagenda kubeera n'amasaaluuni, bagenda kuba tebava ku festivals, bagenda kuba tebava ku parties, bagenda kuba tebava ku zi boat cruise ezo nga tebazigwa. Baana balinzi si bangu, naye bazze kuketta n'okubawa obutwa. Kambasomereko amannya. Waliwo omwana omu gwe nasinze okutegeera, bamuyita Kaitesi Anet. Mugwe muyita Kaitesi Anet. Mukankus Royce, Mutoni Mariam, Namulindwa Irene, Natukunda Susan, Nayebale Florence, Namaganda Betty, Nabukeera Irene, ba Irene balimu babiri, Nabukeera Irene, Namuwonge Viola ne Namuwonge Viola. Aba abaana mulimu n'abalala be bajja Kasese. Omukaaga gwe bajja Kasese abamu ku bo be bano: Masika Florence, Claudia Rareni, Kyakimwe Lydia. Abo babajje Kasese. Baana bawala babasunsudde bulungi. Ani gundi yagamba omugenzi basudde, oba okyali kuwebbeere ow'endoddo ya kabina naava eno ng'olippako ne weegenda n'olinnyako ne weeripa. Si byebyo. Kaakati baba baleetedde eyo USA ne Europe. Mwegendereze. Zisaaluuni ezigenda okumeruka ez'akabi eziri mu bifo ebirungi bw'oziraba dduka bagenda bateeka obutwa mu nviiri okunyuka enviiri nga tukusanga olinga Salaamu Musumba wanayinawo ekiguuna, wanayinawo ekiwalaata, wanayinawo enviiri nkulu nnyo. Zino eza wano za Sauliini, zino zijja Buzzi, zino eza wano Njeru. Mugende eyo nze sibaganye kasita mbabuulidde. Mu meeting eno gundi we yayogeredde, Gashumba we yaleetedde kino ekintu. Omwana ono bw'ayogera ebintu ebimu mubireke. Yabasabye n'abagamba ba RDC tebajja buli muntu abalinze ku Ntebe Road tugenda kuswala. Ne bagamba bwe bati meeting z'aba RDC baziweereza ku district level, bakikwasiza Jejo Odongo yagenda okuba briefinga oba online oba agenda tuukayo oba agenda sindika ba representatives, era temugenda kulaba motoka yaba DPC egenda Ntebe. Gashumba ye yaleese ekyo ekintu nyagambye ono omwana mmwe mumufudde kyali bw'ayogera ebintu ate ne mubiremerako, naye ate bakubye bomu twagisoma twakagimala, twamala tugidiscussinga nenjibaliiramu
ne mugiyitamu mu discussion mu preps kati bigenzo tuka nga mwenna mugimanyi si bwe kiri Jeje Odongo bwato najjawo meeting eyo agenda batuukako ku district level so kati mwebereremu n'olwebigambo ebyo empuuta bagitutte ab'okunyanja mwetegeke nabagamba empuuta omusajja yagamba kyatusimattuse si bwe nabagamba kyatusimattuse tugenze mu politics security alerts ziwedde mwebereremu ab'omu Europe agamanya ddayo ojja kuwulira video yange njiddamu ekiro ku ssaawa 3 ku Asimuwire Bible and Politics ASP Asimuwire Bible and Politics ku account zine sawa tubeera ku page ate ne ku YouTube gyendi dayo wandiika amannya ago olw'obudde sigenda gaddamu dayo gawulire bw'osanga ng'omuntu n'akugamba nze mukankuusi simanyi Mutoni dduka simanyi Irene Namulindo dduka Namaganda Betty dduka so no muyimbi w'abalokole dduka mbabuulidde kuliko n'ebivubuka mugenda kutandika obbira beeyo mu biseera bino nga bisibya akanyama bye bitegeka zi boat cruise zikola bitya mwegendereze mukama bawo omukisa ngenze mu politics w'olwaleero mulaba ki jo twasoma nga twebuuza mulaba ki temulowooza nti omwezi gwa Novemba guno Museveni agusaddaakiramu bannayuganda waategeddeko akalombolombo ka Novemba Kasese yabasalaasala mu Novemba si kyekyo 26 omwaka oguwedde n'akyekola mu Buganda nono Novemba abazzeemu ono Novemba Museveni mumanyi kikyaliko twamukuta awaluma kukuzuukusa ebyaliwo mu Novemba oli atudaivatinze ate era n'okusala abalala Museveni yuwirupe tewaliyo muntu tebabalimba ate mwena musituko olwaleero lino ettooke eritemeddwa ku palamenti mukuba enduulu mugambe Katula nti gwabba amatooke temukkiriza obadaivatinga mbeegayiridde leero NTV egenda bisoma leero NTV akawungezi egenda bisoma era bannange era abatujju kavuzeeko katono okuyingira mu palamenti naye Jubilee teyalutonze awo ne tesikweya mapeera ye yawonyeewo naye Mapaapaali ye yagenze ebyo mugenda biwulira ku NTV muwulire waliwo luli lwe babisoma omwana abaana ne bakomenti ngawo wansi ASP Asimuwire yabitugamba mugenda kuba bomu mbabuulire Museveni mumulangire yaseba na Uganda tebabadde divertinga teriyo nkugambye ezo meeting babadde bazoogera mbawulira mu state house okuba abantu Museveni recently wiki ewedde yagamba bwete COVID sanki bagambye COVID yaweddemu amaanyi tuyino teekawo embeera ebasigaza mu lockdown abantu ekibuga bakyamuse emisinde gibadde Kampala n'engamba laba bana abatabeera mu kiraasi emisinde gibadde mu kibuga Konze laba abatabeera mu kiraasi ababeera mu kiraasi bo bamanyi ng'omuntu bamubuuza kiki ADF ICCZ ku palamenti wedde Museveni yabakuba bomu Museveni ye yakyogera mu kamwake ne bwe tugenda mu ICC mulumiriza yagamba bwati tuyina otteekawo embeera awatali diversion ne intimidation tetusobola kufuga ggwanga lino kati abaana bagudde eddalu Museveni ye yakyogera temukkiriza obba divertinga mbu simanyi ani Museveni yasse bannayuganda ekyo gwe bakubuuza gamba nti nze nakugambye buli tonnumirirwa anti omanyi kumu eri abannumirirwa bambi tannabakulaba ku Ebeni ndekeyo taliiwo ndekeyo sinnamulabako ndekeyo ne we sirimulaba kasita waali Bayibuli Abaganda be bagamba si Bayibuli Abaganda si be bagamba alifatazadde talizuukira kakati ndi kusuwaddiru mu Buganda ndi wakuzuukira kati tonnumirirwa bw'osanga omuntu akulimba mbu ICC mugambe reference ASP Asimuwire mbyogeredde mwezi mulamba ati Museveni agenda bakuba bomu mwezi mulamba plus nze ye yennyini gwe nawulira kandiho Museveni Kahindo Otafiire David Muhoozi
kaine rugaba kaine mizimu muhozi oyo omusajja minister wa defense ani gundi muwezi beba bakuba bomu meeting ze babadde baberamu mbadde nzibeeramu mbadde mbawulira tebabalimba era temugeza ne mukkiriza bwe mugeza okukikkiriza agenda kupininga NUP ekira mugende ku Twitter kuba bo baddukiddewo ku Twitter World Bank oli eyo sirise busirisinga batukuba bomu gwe IMF temulaba bomu ekwataganira wani IMF bomu ekwataganira wani IMF NRM mutubulire bomu ekwataganira wani IMF bomu ekwataganira wani ne World Bank Museveni yagambye bwati kati kyovora babya abasirikale bebagambe nabagambye gulo weru owa chairman we NRM yagambye olaba kapa eri obwana bwayo ebulidde kapa eri obwana bwayo naye Museveni kuba aba police bomu njagala okube n'enaggulu abo bo bakube njagala okube n'enaggulu njagala okube CPS munda wali ewa DPC watuula njagala ogenda obewandegeya anti tebalina magezi genda obekatabi gutokayana kuba buli ali mu kyambalo mukube mmwe tetubasaasira muyine mundu temumanyi kyazikozesa muyine obuyiza temumanyi kyabbukozesa abantu buli lwe bagezaako okujja naye lwa parliament ennuma lwa NUP yokka era waliwo omuntu omu ambuuza naye gwe lwaki eya parliament yo tewagisirikira nakuba parliament muganda wange mulimu mpuuga wange mulimu Ssenyonyi wange mulimu NUP yange mulimu Kayemba Solo mulimu Hilda Mani ekyo kyekinnuma senga nali nsobola babuulira mu kabokisi nembagamba kati mwefuula abeekalakasiza kulwa Mr. Update muveeyo era teyandigikubye kuba baanoonya yalagenda gikuba wali ku ludda lwa opposition mulabe ng'obutebe bubuuka mu bbanga Museveni gotse bannayuganda naye Museveni wano naki mu nsiko kanje ngende mu kyawandiikibwa lindako kanzijewo politics ono omanyi ffe ku ASP Bible and Politics ffe tukulembedde kati nali neebuuza lwaki aba Empire bampa ekirabo ky'okubeera best player of the year engamba yeye nsaana ekikompe kino okuba best player of the year nga sikimanyi nkyogedde wano ennaku nga nnyo emabega nti Museveni ayise ow'ekiswalo Nabbosa Ssebuggwawo okugyawo Buganda Land Board twabadde tuli awo eggulu NTV yo lwe yabifunye NTV kakati tulabaani ASP Bible and Politics oba NTV anti NTV bankubira lwe nabagambako ku kina Uganda kyebazanye Masaka anti abebijambiya olugize piga nengamba Kaweesi bakuzanyisiza ekina Uganda ne bankubira essimu nga bakwese ennamba ne bambuuza lwaki ozanyira ku Bulandi ne mbabuuza Bulandi kitegeeza kulimba lwaki mutulimba ekina Uganda mbu poliisi ezze neekugwako ng'obuuza abantu ebadde emanyi oli wa bijambiya endulu nevuga ku mulirwano nti ab'ebijambiya yo ne bakubayo amasasi gwe lwaki tebakubye essasi mu mutwe gwe lwaki tebakubye essasi mu mutwe nga basuubira nti oli wa bijambiya oli ku ddirisa otema bantu ne bangamba tozannyira ku Bulandi bwe naba reasoninga ne bawumuza engalabi zaabwe kaakati nabadde nakabagamba nti ow'ekiswalo Nabbosa Ssebuggwawo oyo omukazi girlfriend w'Obote anti bwino yeeyongera okujja bangambye oyo omukazi y'omu ku baalyamu Muteesa Ssekabaka Muteesa awummule mirembe oyo Nabbosa Ssebuggwawo yali girlfriend we ye yatwalanga enkwe okuva mu Lubiri okutwala Obote mukazi gwe weegaane nkubulire ne mu hoteri gye wabeera n'Obote gwe mukazi gwe mbimanyi babimpadde kakalina kawali ekabuusu kakati bwenkomaawo ebisigadde Nabbosa obeera obitegedde nze omanyi nsunako katono nagamba ndabakoba geza namubulirako ekiruumu namba namubulira ruumu namba Kenya nagamba nvudde mu kalulu njagala akaddemu tulabe Nabbosa Ssebuggwawo girlfriend w'Obote naye Emmeri ya kalulu Obote wali tosobola kukuba mukazi oyo ow'ekiswalo n'omujja ku bbaawo lwaki babatwalako abasajja nabuuza dda oyo omukazi Janet assa abantu naye tosobola kututtira Winnie
Wini lwaki atwala jjajjaffe oli awo oli kwani Magala Susan Magala n'omuttira obwereere n'otta abaana b'abandi ab'obwereere nga Wini ali wali akubbako omusajja buli lunaku bakuleka awo mb'ozimbye ebigere omusajja n'atema golooza ali awo kumba ali Switzerland ali ne Wini sebo beeyagala ne bafulumya ebifaananyi n'osigala awo ng'otudde mb'oli mukambwe kaakati n'oyo omukazi Nabbosa Ssebuggwawo yali girlfriend w'Obote njagala yeegaane Kyanjo yagamba waliwo omulembe ogugenda okujja nga gwo gwagwedda lunze mu nsonyiwe nagweddalu nenkibagamba ne mbagamba Museveni atumye Nabbosa ayabuluzeemu Buganda munda olukiiko lwa Buganda agenda kufuna abamusemba okukuba Buganda Land Board kubanga bamuwadde ssente jo NTV ne tugamba Museveni yawandiikidde sseeke ya NRM nti Buganda Land Board eriwo mu bukyamu babeereko kye bagikolera eyo seeke rubber stamp nga bw'olaba palamenti naye njagala mbuuza abaseeke ne Museveni wano kino ekintu kirimu seeke kirimu Museveni kirimu ne Buganda bantu basatu si bwe kiri seeke mwafuna ettaka mu ndagaano y'olwenda oba temwasoma kuba Museveni ye teyasoma bambi Museveni wasoma ku ndagaano y'olwenda oba njije njikusomese eyo njijjukira Buganda ani endagaano y'olwenda 1900 agreement nagikola ku P7 nenjikola ku S4 nenjikola ku S6 eyo yo mama Ebenisi ye yajimba Buganda Land Board gundi 1900 agreement eyo yo mama Ebenisi ye yajimba yanyamba mu science muka biology eyo yonna gyesomera njimanyi ba legends namba manyi n'engeri gye baaligabanamu eyo na gyesomera njimanyi waliwo enamba ze nakola ku P7 S4 ne S6 eyo 1900 ba missionaries ne ba Arabs buli we nabasanga nga nabayisanga bubi nnyo nabalekanga batonya musaayi Museveni wasoma Buganda Land Board seeke yafuna ettaka mu ndagaano y'olwenda oba gwe wafuna Kalekyezi yafuna ettaka mu ndagaano y'olwenda ly'olwanirira Buganda yafuna ettaka ntiye Buganda bw'eteekawo ekitongole ekifuga ettaka lyayo wabula Museveni oyina omutwe gwe ne seeke anti kulwakuba seeke erika ani Kadaaga maama Kadaaga ani omulala Nadduli simanyi oba yavaako Nadduli kuliko ani omulala kuliko Matayo Kyaligonza yenna bw'avaayo bw'ati yamenka Museveni yamenka eyo nno ye seeke etulowooleza naye seeke mwafuna ettaka mu ndagaano y'olwenda muli n'ettaka mwalifunawa mwafuna mayiro mmeka mulyoke muteeseze ettaka lya Buganda naye NTV leero yakozeeyo ekyamagezi bwe yamaze okusoma eryo eggulire nti Buganda Land Board yatabangudde ettaka ne bagamba bwe bati enkayana z'ettaka mu Amuru district betemyetemye mukaaga babalepinze musanvu banfudde 12 badduse RDC ye yalagidde alemerawo mu mukwate mu Amuru district Buganda Land Board yekolayo naye Museveni Kyanjo webale kulagula nze ntekwa kubeera mu mulembe guno ogwa Prophet Kyanjo bwe wali baawo Bayibuli endala eziri kubwa mu mirembe egiriddako eyo nga Katonda omanya agenda atonda ensi nga bwe tweyubula okuva mu Nuuwa mu Lutti ogwo gwonna mulembe gujja ensi eggwawo nga bweddawo kati bwe wali baawo Bayibuli ezirisomwa luli Kyanjo alinamu ekitabo tuvikule mu Kyanjo essuula 6 olunyiriri olusooka Kyanjo Prophet nga bwe tusoma Prophet Samuel Prophet Jeremiah kati tugenda kusoma mu Prophet Hussein Kyanjo yagamba atya yagamba nengero omulembe ate teguli wala naye abagulimu bonna balalu bonna tebaagala ssente tebaagala buyinza tebaagala balimbalimba kyebaagala kyekyo ogwo omulembe sisobola guvaamu mu Amuru gye batuuse omukadde gwe bataasobodde kuleepinga ye bamutemyetemye era yayogedde awo olulimi kulwakuba lwannemye otegeera naye nga waliwo avunula nze baŋŋambye gwe tukusenyiye tetujja kukugira tetujja kakati bana bavubuka bo bagenze batonya musajja tewaliiko gwe baakubye naye wabula babadde bannyonnyola abasajja kye baatukoze babakoze eki abasajja kye baatukoze tebalina kiwundu
naye babayisiza bubi nnyo okusinga oli gwe bakubye. Yagambye babaddewo 8 ow'omwenda nga ye ali wali nga bano batunudde butunuzi naye ono olumala ng'onajja konze bannange mundeke naye ne bagaana. Mwamuru Buganda Land Board eri omwamuru ani alitawaanya, eri omwamuru ani alitawaanya. Wabula Museveni agezezaako okulaga seeke ayingidde ne mu Buganda Land Board ayingirizaayo ow'ekiswalo amugamba genda obagambe ekizibu ky'ettaka buli muganda agenda funa ettaka, buli muganda agenda funa yiika. Senga Buganda Land Board evaawo buli muganda agenda kufuna yiika. Kati omuganda ganda nga ASP ajja kufuna 5 ku 10 ekabuusu. Saagala 5 ku 10 yammwe ekabuusu, sijagala. Bagamba omuganda agenda funa yiika. Kati bano abaganda abatonotono bafune waakira 5 ku 10. Kabaka ye yabamma ettaka libamala tusobola oddibagabira. Omanyi baleeta bipolisi ng'olaba ojjamu n'ogamba kabaka bulijjo yatumma ettaka alina mayiro 9 alina n'ebisatu omuntu omu. Museveni agenda zituwa Buganda Land Board eveewo, Buganda Land Board eveewo. Nzikiriza eveewo. Gundi bwe zaavaawo, cooperatives bwe zaavaawo mwafunamu ki? Yagamba leka ziveewo buli omu asobola okuba ng'azeeyagaliramu. Mwazeeyagaliramu. Yagamba ennyonyi Uganda mubeera mutya n'ennyonyi 50. Ennyonyi olina passport? Wali ogituddemu? Osuubira ogituulamu? Lwaki tetutunda ennyonyi zino? Buli Munnayuganda ne tumuwa eggaali gye bayita ani Matabaalo. Matabaalo waliwo eggaali baziyitanga Matabaalo. Matabaalo. Waliwo omuntu omu ne azinzijukiza. Kale bw'oba tofunye Matabaalo funa laale. Funa laale sayizi 24 oba kale ofuneyo awakagaali akalalalala naye nga naawe olina. Lwaki Uganda ebeera n'ennyonyi nga toyina Matabaalo mu nnyumba? Bannayuganda ne bagamba Mukama otuwadde Museveni weebale ennyonyi zitunde. Matabaalo mwazifuna oba laale mwazifuna? Ziri luddawa? Kakati abagamba Nabbosa agenda ogambe buli ali mu gundi bagambe nti Buganda Land Board mbi. Museveni kale ekyezi yafuna ettaka mu ndagaano y'olwenda oba jjajjaawane yafuna? Tubuulire. Jjajjaawane ate Museveni nkulayirira. N'ebyo byolowooza mbu ogaggawadde nnyo bibyo bikoma ku ggwe. Bayibuli egamba etya? Dawudi n'abuuza waliwo yasigalayo mu nnyumba ya Museveni tumukolere ebyekisa tumuddize ne faamu y'ekisozi. Baanoonye yasigalawo nga bamulaba. Bamala kujjako bantu musaayi ne bakebera DNA ne bagamba tuzuddeyo omwate mulema Mefobosesi ali ku booda mu ghetto z'Ebushia n'agamba kale muleeta oyo gwe mbanziriza faamu y'ekisozi. Temusoma Bayibuli. Bikomye kuggwe. Sawulo yali abiina ng'alina n'ekibuga kya Sawulo. Ekibuga kya Sawulo baakitwala era tekiriiwo mu Isirayiri, tekiriimu. Ekya Dawudi weekiri n'olwaleero kikyaliwo ekibuga kya Dawudi. Ekya Sawulo baakitwala. Bikomye kuggwe. Gwe weefuule mbu ogaggawadde nnyo nedda ssebo. Bikomye kuggwe. Tojja kutta bantu baffe ffe tusirike. Museveni gotta bannayuganda. Naye nze kyonkoleddeyo kiri kimu, kutta wa poliisi. Museveni weebale. Osso wa poliisi n'empulira nga mbuganye essanyu. Museveni oli musajja. Basajja mmwe mujja kutegeera omuntu gwe mukuumidde ebbanga. Jjo twasomye ekyawandiikibwa, kiri ekyawandiikibwa n'olwaliro kikyagaziwa munda mu nze temwekanga nga nzizeemu ne nkikomyawo. Bw'akugambanga nti ddya tolya, naye bw'osalangawo okulya ddya naye ng'omanya oli ebirowoozo byo tebiri naye, ebibye biri walala. Neno abasajja bambadde yunifoomu bali wali naye tamanyi nti ne waayimiridde waliwo bbomu. Tamanyi. Bagambye bwe bati naye politics ono simanyi nga namumalayo. Enanga yagambye eggulo bamubuuzizza ripooti ya November last year luddawa. Enanga bagenda kusiba weetereeze. Bw'ayogera oli nabbi omuto oyo omwana naye ajja kufunayo ekitabo ne bwe kinaaba kyalunyiriri olwo. Omanyi waliyo ekitabo nga kya peegi egi obeezi nekiggwako. Oyo omwana omuto ajja kuba n'ekitabo mu Bayibuli eziriddawo. Yagamba bw'ati weetereeze bw'ayogera Mukama bagenda kusiba. Enanga bagenda kusiba.
enanga bagenda kusiba. Enanga yagambye bwati enanga oyina omutwe, enanga oyina omutwe, enanga yagambye bwati. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso, tugezaako okunoonyereza naye tetunazuula kubanga abantu kituufu baafa abasoba mu be mwogera basobamu naye tukyanoonyereza tetunazuula. Senga waliwo eyasigalamu omumwa gw'essasi ne tukwata omumwa gw'essasi ogwo ne tugujjamu, twanditegedde yamukuba essasi. Naye ebisosonkole byo twabironda bingi naye tetumanyi ani yakuba. Enanga bagenda kusiba, weebale nnyo, weebalire ddala. Ebisosonkole ebingi bye mwalonda byava mu mmundu zaani? Kubanga wali badde otugamba nti ebisosonkole bikyabatabudde okulondamu kubanga waaliwo kyali kisaawe kya sabbaawa nga waliwo abayiga okuba sabbaawa. Kati temunnayawula mmundu kye yakuba sabbaawa kubanga baali mu kisaawe kyabwe ekigo nga bakuba sabbaawa. Kati ebisosonkole ebingi bye mwalonda byava mu mmundu ki? Era zaali zikola ki mu kibuga okufulumya ebisosonkole ebingi ennyo ebyo by'oyogera? Enanga yagusaze, enanga bagenda kusiba. Enanga yagambye ebisosonkole bingi nnyo bitulemye okusosolamu. Byali bingi nnyo. Waliwo gwe mwali muwanyisiganya naye amasasi, waliwo oludda olulala olwali luyina emmundu, waliwo oludda olwali lubaddiza. Kyenkubuuza enanga nziraamu. Ekyo kyembuuza enanga, oyina oludda olulala olwali lubaddiza amasasi, gali ani yagakuba? Ekyo kye twagala. Kati emmundu bwefulumya ekisosonkole, olaba ekisoso gwe wagambye mbu endaga butonde y'emmundu eri ku mumwa, okikakasa eri ku mumwa gwa ssasi? Okikakasa bw'ofuna ekisosonkole totegeera mmundu yavaamu ssasi? Enanga olowooza gwe gw'osoosa okukuba emmundu, gw'osoosa okukwata emmundu enanga okakasa? Enanga bagenda musiba. Oyo mumaze yagambye ebisosonkole byali bingi, ojja bireeta otubulire n'emmundu ezaabikuba. Naani eyali akomandinze mu kitundu ekyo? Ekyo kitumala okuzuula ni yakuba abantu amasasi kubanga tewaaliwo abaddiza masasi. Nkumaze. Museveni buli Novemba asaddaaka abantu. Ab'e Kasese yabatta mu Novemba. Ogundi omwaka oguwedde yabatta mu Novemba. N'olwaleero atandise ali ku musaayi anywa. Naye Museveni olwanira buyinza naye bwagenda. Naye ebyo byonna Sawulo yabikola n'amaliriza ng'akkiriza n'agamba Dawudi tolirema kuba kabaka wa Isirayiri. Genda mu maaso n'okutta abantu. Tugenze mu Bible session. Now, Yesu yatuuka ng'ajja. Bwe yali ajja, Yokaana ye yasooka okukulembera nga Yesu tannaba kujja. Bayibuli egamba nti yali azze okutereeza ekkubo, yali azze okutereeza Yesu agenda okutuuka ng'abantu bafunyeko idea ku Yesu. Yesu agenda okutuuka ng'abantu bakkiriza dda gwe balinze. Yokaana n'akola omulimu omulungi ennyo okulangirira, okubuulira enjiri n'okubabatiza. N'ababatiza. Yesu ajja mu kitundu okutandika obuweereza ng'amanyi abantu bazze okuweerezaamu bamumanyi, already oli yasookawo dda n'ababuulira. Yesu agenda okutuuka ku bantu babadde asuubira, abaabatizibwa n'okubatizibwa, bannange nga tebalina kye bamanyi. Yesu n'ababuuza, tebababatiza nti bambatiza nze Isaac, by the way nze Isaac. Nabagamba nze bantuuma amannya mangi, era eryo erinnya lyafa ne maama ye yali ampita Isaaka. Okuva lwe yafa siddangamu kuwulira alimpita. Maama ye yali alimpita, taata ampita asiimwe. Oli yali ampita Isaac. Jjajja omu yali ampita Kavakule. Omulala yali ampita Kulabiraawo. Yagamba ogwo omwana niwe Kulabiraawo. Nze nafuna amannya ogatikka ku ttipa ne gajjula ne wasigalawo ne kanta bbiri. Jjajja omu yagamba ogwo omwana niwe Kavakule. Omulala n'agamba niwe Kulabiraawo. Era nga yampita Kulabiraawo nga siyitaba. Ago go nagagaana ate waliwo abampita Kavakule.
naye nja basanga nja bakwata wanudde naye wamawulira Yesu atuuka ku bantu nga babatizibwa balina n'amannya ag'obubatize naye nga tebamanyi Yesu. Ntandise osoma Bayibuli kiri ekyawandiikibwa kyembawadde ekya Matayo essuula eya 11 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu. Yesu n'ababuuza ekibuuzo, mwagenderera ki okujja mu ddungu? Mwagenderera ki bwe mwajja mu ddungu? Kubanga mu ddungu gye baababuulirira enjiri. Yokaana si ye yanoonyanga abantu mbwajje ng'azunga, abantu bwe yayogeranga ebigambo byasikanga abantu okugenda okumunoonya mu ddungu gye yali. Bayibuli egamba yabeeranga mu ddungu ng'alya nzige n'omubisi gw'enjuki. Yali nnabbi muzibu nnyo, n'abuulira enjiri nga bamwagala be bamulumba mu ddungu. Yesu n'ababuuza, mwepakira okuva kuno mu bibuga ebinyirira ne mugenda mu ddungu, mazima mwali mugenze kunona ki? Olwakuba muli mu bibuga mwagendayo kulaba ebisagazi ebinyenyezebwa empewo, mwagendayo kunyumira kwegamba omanye eriyo omuntu nagenda ebanaye anti mama Ebeni Yesteboni nagenda ne mutwalako eyo waffe mu kyalo n'alyoka alobanga buli kyalaba kya bbeeyi. Ennyanja alaba ya bbeeyi nze ne gikuliramu. N'agamba mama yeno like this is za leke za Victoria ng'eye lwasoose giraba. Za Victoria za disi. Konze this is za Victoria. N'agamba oh my God. Ne mutwalako ne mulaga n'agamba oh my God. N'agamba ono omulenzi ye siina muvaako kuba abeera ku leke Victoria. Hey, alabye environment empya. Ne mutwala ne mukwatirira mwawuge n'agamba nkoye mama ngenda kufa amazzi gantwala nze n'empuga n'engenda eri. N'agamba bannange Yesu ababuuza, mwajja kulaba ki? Mwajja kulaba ku bye mubadde temulaba mu ddungu. Kwegamba mwajja mulabe ne ku bisagaza empewo bye zifuuwa, olumuli olunyenyezebwa empewo lwe lwabatwala oba muyina ekyabatwala okukolayo. Bwe kiba weekiri kiki ekyabatwala? Kubanga kye mwagendererayo mu mitima gyammwe tekiriimu. Nga Yesu abuuza, kiki ekyabatwala? Mwagenderera ki? Wenziza okubuuza Museveni bw'onyumya era bw'owandiika ne bw'oyogera, ekyakutwala mu Kampala mwabangamu bbomu nnyingi nga batega bbomu, n'ogenda mu nsiko ojjewo ebintu bino. Museveni wanona ki eruweero? Kandiho wanona ki mu magye? Yesu yayongera okusomesa n'ababuuza, mwagenda kulaba abambadde engoye abanekaanekanye, abambadde obulungi. Bwe muba be mwali mugenza okulaba abambadde obulungi mwabaleka mu mbiri z'abakabaka, mu nnyumba z'abakabaka, ye wali abambadde obulungi. Hey, wali olabyeko Semakookiro ng'afuluma hajja okubonekako eri Obuganda. Semakookiro yekka gwe nkuwadde omuto asemba yaabo. Muto, wali omulabyeko, omanyi bw'ayambala. Akwata ne ku kanzu bw'ati nga ddaddi. Semakookiro n'entambula. Yesu yabagamba bwe muba ng'abo be mwali mugenza okulaba mwabaleka mu nnyumba z'abakabaka, mu ddungu mwali munonyeeyo ki? Kuba kye mulabika kye mwali mulina okunonayo tekibalabika era temwakifuna, mwagenda kunona ki? Museveni ekyakwebasa mu nsiko emyaka 5 otebajjajjaffe mu nsiko obamalewo in the names of democracy. Wagamba bwoti abantu ssaawa 9 nga Kampala akaze, ekyo kiba kikyali kibuga kya ggwanga. Olwaleero zigenza okuwera ssaawa 5 nga Kampala mukalu. Kiki? Boom. Museveni gw'ogikubye tetwagala olimbe. Museveni ekyo kyo tukijjewo kubanga ndudde nga nkyogera wano mwezi mulamba plus nga ngamba Museveni ogenda kukuba bomu ku parliament. Ffe Museveni kankubulira olwalo ne bw'okuba State House okutukakasa nti si gwe okuba, n'ogitega bulungi nnyo mu ntebe n'otuulamu n'onasula State House n'ofa, tusigala twogera nti ADF si ye yakubye. Gwoba weekubye era gwoba okubye State House. Ekyo tulina kyo kati Museveni ogenda tugamba kimbuno ose wa poliisi tukkirize nti ADF yemuse. Bw'oba oyagala tukkirize kuba mutabani wo bbomu, kuba mutabani waffe, awo tujja gafulumya mutabani wa president asobola kutta mutabani we eyo ADF IMF. Museveni mumuwe ssente, ADF yasse omwana we. Lwaki tebakubye? Lwaki bbomu tekubye muhoozi w'abadde?
lwaki bomu tekubye muhoozi wabadde era ono bambi ono mbwe yotamukuma era gwokuba kakati tugambe mbu obadde tuyagala mufiirwa oyo bw'otamufiirwa ofunaki kubanze gambye bw'omufiirwa ne balaba uniform ng'egudde ku ttaka era otagingiddewo IMF temulaba bwe tufiira wano ku State Square muli awo mutunudde butunuzi kati njagala gwombuulire kubanga ojja gamba sina interest mu kutawa wa poliisi nze njikuwadde interest erimu njikuwadde oyagala lockdown oyagala road block all over naye watugamba wagenda mu ddungu olwa road block ezaali ennyingi okwetoloola Uganda wagendera ki mu nsiko Yesu teyabuuzabuuza bibuuzo bingi mu Bayibuli naye bwe yabuuzanga ekibuuzo kyabanga kibuuzo super mwagenda kugenderera ki mwe abasirikale abagenda mwagenda kutendekebwa kukola ki si kukuuma ggwanga mwagenda kutega bomu mu bantu bwe mubanga mwali mwagala kulaba bwe batega bomu mu bantu mwandigenze mu batalabani mwandigenze mu ba Al-Shabaab wandigenze n'obeero wa Al-Qaeda naye yo PDF yagenda mu ddungu teyagendayo kutega bomu mu bantu yagendayo kulwanirira mirembe kati Museveni Yesu yakubuuliza wagendera kyeruweero Yesu yabuuza wagendera kyeruweero n'otwalayo n'afande Katongole Mukama yebaziwe ku lwafande Katongole bwe yamaliriza yagamba bw'ati ekyandeeta kiwedde twagenda kununula ggwanga nakumawo nejjatema lumonde n'olwaleero Museveni nkubuuza wagenderera ki mu ddungu Yesu yalaba abasajja ng'ekyabatwala wallahi bakola totale ekyenjawulo ku byali byabatwala bwe muba mwagenda kutega bomu lwaki temwagenda mu batalabani lwaki temwagenda mu Al-Qaeda kandiho lwaki togenda ne bakutendekera mu Al-Qaeda nojja mu uniform ya UPDF kubanga kasajja gwate obutemu bwe bukukozeza konna kali awo bwe kati kalinga akagala akagwano tekako eccupa kalinga akalwala omulangira kasajja kalinga akatalya mmere kasajja katemu kandiho oli mutemu nasabako ne kandiho ku chachi ya kitala wali ku sawa ya Queen nali nvuga boda yange ne ngamba naye bannange ero lwaliro neme kusabako nga ndudde okusaba olonga ne ngamba kansimbe wano piki nsabireko wano ne nyingira mu chachi ne nsaba kandiho ne nkulaba weegane obanga tusabiranga ate iye chachiyo sebo ndababeeramu nga nze muganda nze kalimu nga nze muganda nze kolo nga nze muganda ate bwe mbeera mu Buganda bangamba asiimwe weyongereko wali wamma tula wali ekyemmanga wano wa mutabani wa Mugema wano wa mutabani wani owekkobe namwama ebuwama govaawa ndi muzzukulu wa Katongole mulema Katongole mu mutuba gwani kali weyongereko wali kubanga nkomaawo omutuba esiga akasolya awobeera obizadde naye nga ye Katongole mulema mumanyi kati kandiho nagenda obbatuulamu nga nze muganda aliwo ssebo olwo nga nze nkiikiridde olubiri awo mu kyaki bonna buli avaayo naye kandiho wagenderera ki lwaki otega abantu bomu kwegamba ekyabatwalayo mwagenda kulaba ngoye ennungi mwagendayo kufuna nnyota ku bibegabega nnyota ze mwine ez'obwa jeno ez'obwa kano ez'obwa lefutinanti ddala ekyo kyekyabatuma kye mwagenderera ozikozesa kutega abantu bomu omwana w'omukazi mumuwomogodde omutwe gwonna omukazi akaba yenna senga wakiri bomu emutiddewo obulumi obwo wakiri senga emusse businga bali besse ne basirikirawo omwana alaajana naye n'omutwe asigaza kisosonkole byonna babiyiye naye akyalaajana Museveni ojja kulowooza mbu oli muwanguzi egyo emirango olina woogenda ogisanga bagambako Gaddafi ne bamubuuza Gaddafi n'agamba no my people will fight for me my people his people bamukwata kye baakola Gaddafi Museveni wande olabika ng'omuwanguzi naye omwoyo omutukuvu yakugibwako n'agende wa Dawudi omwoyo omutukuvu yakuvaako dda
olowooza n'otufugisa bomu nakibabuulidde wano nti yagambye ateeka okuteekawo insecurity and intimidation sawa 5 ekibuga kibadde kikaze ekibuga kibadde kikaze ate nabagamba mulekerawo okuŋŋaana awantu ne muwakana nabagamba Museveni bw'abajja mu lockdown mudde mu lockdown ezo bomu baaziteze kiro mu kafyu mu lockdown tewali atambula ne baziplantinga lwaki zonna zibaluse lumu abadde ayina remote abadde omu ene bwatuse neeri nebwatuka lwaki zonna zibwatuse lumu baziplantinze kiro ng'abantu beebase mwe mugenza okukeera okujja okukola ng'oli alinda alabe ne mumala okukuŋŋaana abadde ayina remote abadde ogu zonna zibaluse lumu ng'abantu beebase gw'oli bize ekiro wano wateeka lockdown e Masaka Museveni n'otemaatema abantu olunaku lumu lwe basinga okutta abantu abangi Museveni yali mu Masaka njagala yeegaane olunaku lwe basinga lwe batasimanya abantu 19 simanyi 10 bameka Museveni yennyini yali ku ground e Masaka nga supervisinga ekikwekweto ekyo Museveni yennyini va ku kutuma Museveni yennyini yali Masaka ekiro ekyo era security yali nnyingi nnyo teri muntu n'abaabeeranga ewaabwe awaka oggula eddirisa nga bakubuuza lwaki oggudde eddirisa mu lockdown lwaki oggudde eddirisa ggalawo nga bwe bakuyamba ne batakukuba bakugazaawo n'oggalawo ne bamakinga sure nti tewali muntu alaba ku Museveni yali mu Masaka olunaku lwe batema abantu abangi ennyo ebijambi ye Masaka nze simala googera ninga sekandi simala googera nze soogera ebyakajanja naye bannange nze soogera byakajanja bw'olaba njogedde ekintu kyova olaba buli kyenjogedde mukirabyeko abawa ab'omunde babaka ababookezza omuliro sigubagambye mirundi emeka nga mbalabula ku muliro ab'omu owino muwulidde Katumba Wamala ani Nantaba Eriosi waliyo ekyoso ekijja eriyo dda simanyi Eriosi Nantaba waliyo ekyoso ekijja take cover nakulabula gwe bakuwa November leero 16 osigaze ennaku 24 Nantaba osigaze ennaku 24 gwe bakuwa November Katumba Wamala bakuwa mwaka guno kitegeeza okyalinayo ziri ennaku 3 mu lumu n'ogattako zino ezisigaddeyo 10 mmeka zeezo z'obulayo Katumba Wamala lwaki mbyogera bino nabawulira n'amatu gange nga babyogera ebya bomu mbadde mbyogera simala googera bwe mulaba njogedde naye Museveni mwanona ki mu ddungu abapoliisi mwanona ki mu kutendekebwa mwanona kyekabalye mwanona kyemasindi mwanona kyejjinja basajja mmwe mwagenda kusoma ki mwagenda kukola ki era kati mukola ki Yesu yababuuza Yesu yalabira ddala ng'alina okuddayo emabega omulimu ogwali ogwa Yokaana ate Yesu asooka akola ogwali ogwa Yokaana ataddemu akola ogugwe kubanga yali asuubira nti babatizibwa bategeera Yesu ne babatizibwa omulundi okuzaalibwa omulundi ogwokubiri Yesu ye yaddamu n'abuulira enjiri ate ey'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri ekyali ekya Yokaana abantu Yesu n'ababuuza mwagenda kulaba zi design z'abambadde obulungi oba mwagenda kulaba environment anti omanye eriyo agundi ab'omu kibuga agenda mu kyalo n'alabe ekintu ekya bulijjo kimulobesa n'omusanga ng'omuntu asitudde akabwa mama za dogo is a cat is this is a cat yes is a cat oh my god this is a cat olwo avudde mu kibuga buli kintu alaba kipya this is a mango za tree nti ye this is a tree oh my god olwo this is a mango n'aloberawo lunaku lulamba za mango kati obali ebyabatwalayo okulaba ku environment mpya basajja mmwe mwagenda mu gavumenti kulya buli ssente nawulidde ono omulalo wa wano ekatwe ng'ayomba ngagamba basajja mmwe muli babi siyagala mwogera linnya kuba kati nange munnange omuntu bwe mwogerako alinnya gundi kati sikyayagala bameshoninga majja waliwo omukazi omulalo mumutegedde nagamba muli babi nze presidential advisor
egundi ya presidential advisor nga muwala wa president erina kubeera wali ku gundi house wali okero eyange bagiteeka katwe presidential advisor abeera katwe omukazi yakakasizza nga mukambwe ennyo nga ye omutima gwe gumuwa nti Museveni yamuwa abeere presidential advisor sebo ye bwakimanyi bamuwa office okuba n'olwaliro akyayomba nengende wa Nabbanja nangamba mbuno osooke nnindekaawo gwe Nabbanja gwe wanoonya akalulu Nabbanja gwe oyinza okuyita mu katale nakasero sinze yagendayo ne bakuba emmotoka yange nze nesigalawo nga nnyimiridde kwegamba abantu Museveni tebamumanyi ye bwakola bintu omukazi n'olwaliro yeyita presidential advisor ne mukwata office yange ne mugiteeka ekatwe ekyo kyokka kikulaga okukwata office ya presidential advisor ne bagiteeka ekatwe kitegeeza toli wabula ali mu ansa mwakulukunya ali muli ansa akulukunya hekatwe wabeerawo presidential advisor oli katwe kakati atoyombaki ne mubbe ebisawo waliwo yampita abye ekisawo nampako milioni 2 nangamba webale kulonda naye nze saalonda wo naye mmwe basajja mmwe ebyo bye byabatwala mu gavumenti kugamba kubba ssente okyola wanona ki mu poliisi enjiri saagala kugigenda nnyo wala olumu nabuulira enjiri ku Katumba Wamala ne bakeera ne bamukuba essasi mu mukono bali bagenda dimukuba mu mutwe kati siyagala gigenda wala naye nga kamubuuze yagendera ki mu nsigo Mukama bawo omukisa nga mwetereeza Museveni one day ojja kusasulira kyewalya Hold on one more time. Mukitegedde Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa bingi nnyo mbabuulire mutambuze ebintu ebyo buli oyina Facebook yo kiteekeyo oyina Twitter kiteekeyo buli wosanga ne mu nsuwa y'amazzi muteekeemu ekintu ekiraga nti Museveni yasse bannayuganda temukkiriza okutudayivatinga Facebook yonna mugijjuzeeko ekyo temukkiriza okupiininga Ssegirinya agenda gamba Ssegirinya nange temumukkiriza mumuteeke ko nze mbabuulidde kuba namuwulira ng'akyogera naye basajja mmwe mwagenderera ki okuyiwa omusaayi gw'abajjajjaffe mwagenderera ki okuyiwa omusaayi gw'abannaluweero mwagenderera ki okwonoona ebintu okuva 1980 okutuuka 86 emyaka 6 in the name of democracy Simanyi you was a peacekeeping people. Are you the one? Museveni gwe wali oyagadde ku mirembe. Kiki ekikukubisiza abaana ba Uganda? Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lw'olwaleero mukwano. Webale nnyo olw'ekigambo ekiramu ky'otuwadde Mukama. Mazima ddala nange Mukama neebuuza. Museveni yanona ki? Yayiira ki omusaayi gw'abajjajjaffe guli ogwasooka? Mazima yayiwa omusaayi okuva 79. Mukama Museveni oyo yakwata abasiraamu Nyamitanga wali n'abasala in the name of democracy. Mukama Museveni yatta abantu eruweero. Mukama Museveni n'amala okutuula ku ntebe n'atandika okusala omwomu in the name of kukuuma mirembe. Mukama Museveni yosiyasa abantu n'olwaleero alina baanogodde kubanga Mukama bino ebintu tubyogera naye ateze bbomu eno wabadde omulaba kubanga waliwo ebirala byonna Mukama olaba. Pastor Bugembe yagamba olina kamera etangaza kamera eri etangaza Mukama wabadde otangaaza byonna obimanyi nga bwe babikoze era nga ne yabadde ayina remote omanyi we yabadde ku CPS wali ate n'akuba banne ku CPS naye Mukama bano abasajja simanyi kye baanona mu ddungu simanyi kiki kye baanona Luweero abasajja basse bannaabwe naye weebale nnyo Mukama osigala gwe Mukama
mu buli mbeera osigala gwe Mukama era osigala gwe Katonda. Nze Mukama kyenkwagaddeku ku mulundi guno kwe kuswaza dictator, kwe kuswaza Museveni. Ensi yonna etegedde. Mukama okimanyi buli muntu ategedde nti Museveni yabadde atta abantu. Mukama abantu twabagamba Uganda teri covid, lwe bakitegeera bagamba naye wamma tewali covid. Kino kyali kirala. Ffe twabagamba nga ne bagamba kaakana bw'okasanga ku Facebook tokalaba. Kamisiriidinga abantu. Kagamba mbuno covid. Museveni natta Pastor Kula. Ne bagamba afudde pressure. Pressure ne bamuziika ng'owa covid. Awo ne bibalemerera. Abamu ne bagamba afudde covid, abalala sukaali, abalala pressure. Ekyo n'ogenda ng'omwambula mpola. Kati Diana Atwine ne Ruth Achenge abakulira ebyobulamu bakimanyidde ddala nti Uganda tewali nyangayo covid. Covid bwakaddiye mu nsi endala yonna nga takyakola mawulire ne bagamba tulina bakuba bbomu tusigale nga tukyali ku street, tusigale ku makubo nga tugabulookinze. Oba olwaleero abakubye bbomu kikaaki oba yeekanda kyekoze emmotoka bizimbe mapaapaali agudde, mapeera yasigaddewo. Omanye eppeera liba likaluba, mapeera yasigadde, mapaapaali ali ku ttaka. Mukama weebale. Ffe Mukama tugamba ekintu kimu, twambulire Museveni. Buli muntu asigale nga amulaba ne bwayambala bambira bamuzeeyi, laba omusajja omukulu bwaswadde. Mukama twagala Museveni abeere nga takyalina kyasobola. Abadde ateekateeka okujja okwogerako eri eggwanga nga talina bwajja saabagambye kati agenda kujja ayogereko eri eggwanga. ADF etukubye bbomu ate ekitiisa nnyo okuba yakubye mu palamenti, nange owa ku State House ndi mu kwekanga, simanyi oba bantuukako essaawa yonna. Museveni guwosa abantu. Mukama ansabidde Uganda nje kukwasa mu mikono gyo. Uganda yiyo girabirire. Nabirira bannayuganda bakuume. Sabidde bannayuganda bonna okwetoloola ensi yonna Mukama yonna gye bali. Tukuume Mukama kubanga byebyo ebiri n'ewaka tewabeereka ne mu diaspora tutudde ku nkato. Naye bwe tuba tulina kye twakusobya Taata tusaasire, tusonyiwe Mukama. Ekimala kimala. Wagamba oliyimirira n'otukuŋŋaanya ffenna n'oyita ensi ez'amambuka n'amakkirira, obukiikaddyo n'obwakkono, nti ne tusisinkane Dubai n'otuzaayo ewaka. Bayibuli yeyogera nti ndiba mujja kusisinkana wano w'okusisinkanira, mwenna mbazzeeyo ewaka. Tewali nsi eribalemera, kuba bwe ndibagamba nti ab'e Yemen mubampe n'ab'egindi. Bayibuli egamba tewali alibalemera. Ffenna otukwata otuzzeeyo ewaka nga Museveni afudde oba nga ali mukomera. Naye Mukama leka tusibe ku Museveni, tumala gamutta. Mukama leka tusibe ku Museveni, bamuleeta omulamuzi amumme Beira addeyo akomewo ng'agamba bannange ndi bubi leero saalidde na mmere bankuba, omwana Sky Soldier ankuba, abaana bankuba mumpe Beiro. Omulamuzi agambe Beiro yavaawo ku muntu atega bbomu. Mukama ebitwagala obbirabako, abantu tebakkiriza nti bisoboka. Naye bajja biraba ng'agamba abaana bankuba, omusajja omukulu abaana bankuba. Omulamuzi agambe abaana tebaddamu kukola bwe babanga nga bakuba. Ensonga zo tezimatiza okusinziira ku bantu be watta. Tujja kulabako Owinyi Dollo ng'amubuuza ssebo ekyakuttisa Lokeeki kyali kikyolowooza sikumanyi. Omulamuzi Lokeeki yaliba omujulizi ng'alumiriza Museveni gwe watta Lokeeki, kubanga Owinyi Dollo akimanyi nti Museveni yatta Lokeeki. Owinyi Dollo akimanyi. Kati enanga ajja mulumirize waŋŋamba nga njogera ebyobulimba gwe watta Lokeeki, olwo ng'enanga ayogera mazima gokka takyalimba. Amulimbisa avuddewo. Omukazi Nantaba yagamba eyo ennanga ebeerako agisuna. Olumu amaloboozi egafulumya tegenderedde, agisuna ye muzibu. Professor Robert Kena agamba waliwo n'enongo. Endongo nayo weeri. Naye Mukama waliwo ekiri e Uganda awo jangu otutaase. Mukama jangu otutaase. Era Mukama njagala omuzimu omubi gweyongera okwambala Museveni. Bayibuli egamba omuzimu omubi ne gwambala Sawulo, omwoyo omutukuvu n'agenda ewa Dawudi. Weebale Mukama. Omwoyo omubi gwambala omusajja oyo, naye omwoyo omutukuvu akuume Dawudi ne bannayuganda. Mu linnya lya Yesu tusabye, amiina. Abalungi Mukama bawa omukisa. Nyina wano essimu ezintaataaganyiza
lwakuba leero ŋŋambye okukwatakwata investor naye nnindeko wali mu ofiisi yange nzije musange abaana bamuwe kacyayi oba asikaali yajjawa ofiisi wamma mukama abawa omukisa kansooke ŋŋende mukama bankuumire mweraba sigadde nze omuweereza wammwe ASP Asiimwe Wire. Bible and Politics. I sign out.